Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, wetwogera kati ate akutte mwami Yosayite Buhabulwa ewaluma era nga ono bulijjo byasuubira nti agenda kubeera ku bannayuganda afuge nga bw'ayagala abakole nga by'ayagala byonna pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yandibanga amusaanikidde. Twongera bajukiza n'obategeeza nti omukulembeze waffe yerondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'atunulidde mu maaso okulaba nga Uganda yaffe ebeera ey'okwogerwako, nga Uganda yaffe ebeera ennungi, nga Uganda yaffe ewa omuntu comfort era nga Uganda yaffe buli omu gy'ayagala okujja awummulire kubanga ejja kuba n'emirembe. Twongera obajjukiza nti agenze mu maaso ate n'ogatta ettaffaali lye kw'abo abalina love eri eggwanga Uganda era batunulidde okulaba nga tukola ekisoboka Uganda etereere. Pulezidenti takomye ku ekyo wabula nga ebintu abitambuzira ddala bulungi era nga atwala Uganda eno mu maaso. Ne Mwami Museveni bw'atyo bw'atiridde n'agamba omuvubuka omuto bannayuganda gwe bataddemu obwesigwa bwabwe, amaaso gange n'ebirowoozo byange ku bino tunuulirira okulaba nga tubaako ekyenjawulo kye tukola tugatte ku ggwanga lyaffe, tuyimusa amaloboozi gaffe tubeeko ew'enjawulo we tulaga. Tusuubira nti bwe tukwataganira wamu ne tuba n'ekyokuddamu kimu ne twagala eggwanga lyaffe ne tuba n'ebigendererwa bimu tuwa kitagenda ttambula. So tuzuukuse obwongo bwaffe tugambe nti wake up Uganda, this is our time to stand and to rise for our country. I call upon you to join Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine for a better Uganda. Kasita balabanga president amaze okugenda abo bafuna omukisa okutukuba emiggo nga ebaagala. Kati ngenda kusaba at least president bw'abanga yasooseeyo leader of opposition yasembeyo oba abeere wakati, kuba n'abasajja basooka kulaba nga abantu abatambulirwako amawulire amanene bamaze kuvaawo. Nze mbabuulira kubanga president kasita yamaze okusimbula bwati zino emmotoka zonna ezasigadde ne bazisiba omuggo ne gunyooka kubanga baategedde nti oli agenza. Ate tetwabaddeko na leader of opposition, tetwabaddeko na muntu yenna. Bano bagundi bannyeko Derek baayodde bayoole omanyi omuggo okuyooka naye nasese, omanyi okusekanga bakuba naye bwoseka buzesi nasese negamba mwana kasita baategedde nti omukulu ageze, ebisajja byakubye omuggo, ebisajja byatambuza omuggo. Kaakati bannanga abakulembeze temutulekanga mabega, tubeegayiridde temutulekanga mabega. Buli mutuleke emabega abasajja bafuna batukube emiggo kubanga jjukira wano baba batya okukola obulumbaganyi obunene kubanga abawaali ate n'ekirala amanyi n'okukontrolingayo okwo ku baana n'abagana nedda. Naye kasita baazudde okumanya abasajja abo bayaaye bazze beetegese bameekinze shuwa nti emmotoka y'omukulembeze sewo bagiwawaaza etambule. Kasita baategedde nti evuddewo bwe paba omuggo gwanyoose wali baaba. Waliwo fuutu soja gwe baakubye omuggo wano, simanyi oba yateredde n'okuterera bambi. Omusajja yagugaludde, fuutu soja yaguguddemu bugwi, yaguguddemu bugwi. Bannange abooluganda mu Kristo, abasajja baatukozeeko effujjo wali, abasajja baatukozeeko agamba ate siita mwana abasajja baatukozeeko effujjo ebyaddala. Naye tewali kitagwa, ekirungi tetulina mateeka ge tumenye. Era nze wano wenjagalira abawesitani abatambula n'enkoni zaabwe. Tuza naffe twaliko okutambulako ne ku nkoni kubanga omusajja n'okuba musajja munne emiggo nga talina kyakukoze. Baakuta abaana abawala ne babasamba agagatto ng'asamba musajja. Omusajja n'otawuliramu n'asonye kumanya nti oyo maama ekyo ekitonde kikuzaala. Ne mukuba abantu ng'abakuba embwa. Ne mukuba amasasi, ne mukuba amasasi, ne mukuba amasasi. Naye baakubye bannamawulire. Nalabye Owen TV nga bamukuba emiggo nange eno ne nga nti otyo. Singa kale mwabaddemu n'aba NBS
kubanga bulijjo tubagamba nti banne tewali muntu ali safe muwoza simanyi you are reporting simanyi temwagala kuswaza bakama bamu embeera bwetabuka nawe bajja kukuba emiggo kati jjo baakubye buli kiramu ng'okusanga obusanzi ng'oyina essimu okusanga obusanzi ng'oyambadde akagundi akapresi jacket gundi agamba atya honorable nalabye musajja wange Katogolo oba yayiseewa naye nze mbabuulira siitanze wamma oyogedde mazima mwana abasajja tukuumye emirembe abasajja tukuumye emirembe mbutuufu n'owulira ng'oyagala kwabika naye ssebo naye tukuuma emirembe abasajja batukuba emiggo kubanga olunaku olwajjo twabadde tuva ku kitebe tugenda mu lukuŋŋaana oluli mu mateeka baadde basobola okutugamba nti bannaye muyite wano ne batugayidinga kasita twafulumye bwe tuti kati awaani agenda ogamba nti abannange twabadde tukola fujjo tewali fujjo lye twakoze n'abasajja baatukozeeko effujjo ate ne bamala ne beegaana sewo kati nawulidde owa poliisi mbusimanyi alina okwemulugunya kwonna akuleeta eno ku poliisi ki gye tugenda okuwaaba nga we mwali mukoze ku bulumbaganyi ki nga n'abaakuba tiyagaasi mu mikolo gya Buganda mwabakwata bukwasi ne mubawa transfer nange we neebuuliza abaagala okwonoona ennono z'abannammwe bwe mba mugenze eri ewammwe okutuula mu nnono zammwe omuntu najja n'abakyankalanya era temudiiringa naye poliisi ki gye tugenda okugyamu obwenkanya nga mpaka nakati tetumanyi ani yatta Abiriga poliisi ki gye tugenda okugyamu obwenkanya nga tetumanyi naani yatta Ichuli poliisi ki gye tugenda okugyamu obwenkanya nga tetumanyi gundi Kasirye eggwanga yafa atya poliisi ki gye mutugenda tugenda turipootinga emisango nga teri musango gwe yali efulumiza nega nti kakati eno ripooti gye tukoze this is how bukya batandika kye bayita mada wano mu kibuga mu Uganda mpaayo olunaku poliisi yali yakoze ripooti Ichuli baatugamba we baamukubira waaliwo kamera ng'emutunulidde kyogamba eno gavumenti erina kapasite kugenda kusaba footage oyo bano tebakulimba bano bateekawo kiguumaaza poliisi eringa bw'olaba toilet paper bali bamala okweyamba obubi bwabwe ne bakwata poliisi ne bagyesiimuuza ye poliisi ya Uganda yeeriwo okukola postmortem wakati sooka ombuulire musango ki gwe twali nga nabana abaana be baatulugunya kooti be yalagira basasulwe ssente zaabwe olw'okuba tulugunya paka nakati tebabawanga yadde 10 oshegera so mulimu ebintu ebimu ng'omuntu just aba akukudaalira bukudaalizi naye gwe munnansi olina kusooka kumanya nti ngenda kwerwanako ntya kikisinga obukulu naye bino bye tunadda wano abasajja tweyisiza bulungi tulaze empisa tulaze disipulini twekakanyiza mu maaso gaabwe tuli so gentle naye gooza ssebo bafaayo abasajja bakukubanga abagamba nti oba wabbye eki ate ekisinga okwewuunyisa nti ate sina byakwerinda baana ba mu ghetto babambaza zigundi ezo ne babawa emmundu ne babawa n'emiggo abaana adde batukuba baana bafango abasinga baana bafango nyawo nagana agayayiyayi gavumenti getera okukozesa mujjukira mu kavuka bbiri oba mu meka mujjukira akalwako agagayayi ge bakozesanga gavumenti gyakozesanga gakuba abantu emiggo gegagayayi agabadde mwezi ogumu because mwalabye nga ne poliisi nayo bigisusseeko n'emizale poliisi yennyini nga yezza ebbali kakati neweebuuza bano abantu bo be baani tebalina balipotinga tebalina name tags tebalaga feesi kakati neweebuuza bano bo be baani so yensonga eyo bannange
yensonga eyo yennyini gye tulina okutunuulira. Ffe tuli wano bo baatukubye kati twejjanjaba tubonaabona kati ate tugenda mu kaseera ak'akalulu oyabayi bino byonna bali mu kututeekateeka ku kijja era gwe wonna abadde alowooza nti 2026 kugenda kubaamu okunyumya bunyumya kukakasanga ntya Katonda 2026 ogenda kuba muggo era bw'oba oli munafu ng'oli munafu 2026 togiyingira. Because eno bagiyita preparation era bano bali mu field bali mu kutraininga bagamba singa kyekiyinza okubeerawo ekirala bagambye nti Museveni ono akimanyi bulungi nti talina support ne NRM ekimanyi talina support naye ssebo wano tebaswala ate gwe teweerabira nti kino ekyokubba akalulu baali bakikozeeko baakikola ekayunga nga nakwedda awangudde buli polling station baakulaga nti balangirira NRM. So na wano Museveni ayagala kubaako kyalaga nti nsobola n'okujja mu kibuga ano nenkuwangulirawo nentambula nengenda sinakuwangula nenkubba kubanga bannakawempe muba musanyusa ekyokulonda NRM ebyaddala abaakwata omubaka wammwe gwe mwalonda ne mwesiga ne bamusiba ne bamumma bbeiro n'atuuka okufa kati olwaliro mbu bazze era bakulaga nti bakwagala nnyo. Mpaayo ebintu byosobola okusinziirako gwe munnakawempe okuga nti eno NRM ogiwagira nga babagirawo omubaka wammwe kubanga NRM ye yatta omubaka wammwe baagaana okumuwa bbeiro ate nga bbeiro eri mu mateeka baasembayo okumuta nga bategedde nti obulamu buweddeyo era kyemusobola okusasula Ssegirinya kiri eki kulonda nkyukakyuka. Nalabye ono omuvubuka personal assistant wa Ssegirinya asitudde maama wa Ssegirinya nalabye n'omusiraamu omu ng'ayogera ebigambo bingi nga Bobi Wine bw'atayambye bw'atakoze eki okakasa Kyagulanyi Ssentamu tayambye ekisooka nga tonanyooma Bobi Wine oyo goyisaamu amaaso. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu yali omu ku bantu abawa Ssegirinya omukisa okurepresentinga Kawempe ku kaadi ya National Unity Platform. Honorable President Kyagulanyi Ssentamu yawa Ssegirinya kye bayita ssente nti bwe yafuna obubaka bwa member wa parliament ezo ssente ze baali omusasula ze zaamujjanjaba. Kati what more do you want him to do? Mwagala abakolere ki? Nawulidde nga mwogera ebigambo ebyekisiru natulidde kana akavubuka kapiara akaali kapiara ka Ssegirinya nendabira ddala akantu akakumpanya akafeera akawedde emirimu. Temulina kye mubanja Nuupu yabawa omulimu maama Ssegirinya kyogamba Kyagulanyi Ssentamu takyaliranga ku Ssegirinya wali oyagala agende naye ku buliri wanya kugendi mu Uganda muno mwali mu Ssegirinya yekka lwaki buli kimu mukiwerekereza musajja lwaki buli ekiremye mwagala okukisindika omusajja Bobi Wine bannaye Bobi Wine tagenda kubeera kimpe enkinkubiri ffe tujja kuvaayo tumudefending tugaye nti nedda wano temuli appreciative musimanyi Nagirinya yatuuka ekiseera nga tasoma okakasa bw'aba tasoma personal assistant yali akola mulimu ki ani yali ajjayo ssente za Ssegirinya mu parliament zonna zaali zigwera ku kitebe kya Nuupu singa Ssegirinya teyafuna kaadi ya National Unity Platform yandisobodde okwejjanjaba n'ezo bills ez'amaanyi naye ng'eyo kaadi yava mu National Unity Platform. So ndowooza ebiseera ebisinga tubeere sinsi ate tusiimeko Kyagulanyi tagenda kukwanira mukazi akufunire n'obuliri amala akugambe n'okuga nti kaakati omukyala bamukwata bwe bati nedda bassebo ne bannyawo nedda ebimu mulimba ebyaddala mulimba ekitegedde mulimba era mulimba. Maama Nagirinya maama Ssegirinya tetuganye oli maama naye ate maama waliwo naye wosuuka olina omulugube mungi olina omululu mungi maama tosiima maama toli kamfate maama tolina mutima gutebenkedde si buli omuntu ogenda olondalondawo obusente. Njagala kujjukiza maama Ssegirinya kino kimanyi Ssegirinya si yasoose okutuva ku maaso
wano woolaba tulina maama wa Franka Senteza yatuva ku maaso. Mirundi emeka gye wali omulabye mu mawulire? Tuyina maama wa Franka Senteza mirundi emeka kyogamba bw'aba ayisa amawulire gayinza ogana okumukavaringa naye mirundi emeka gye wali omulabye ye teyafiirwa. Ye teyafiirwa. Tuyina abazadde b'ono omwana gwe battira e Nakaseke Mulongo. Mwana muto yali wa myaka ndoza 18 yali akulira gundi ezo abaana ba Freedom Border ku side eyo gye mwalaba nga buli kaseera bateekayo gundi nga bateekayo zibandi eza National Unity Platform. Omwana oyo gwe twaziika nga tetulabanga ku bazadde be mu kamera. Ate n'ekirala bane Kyagulanyi mutandika okumujajinga nga musinziira ku ali mu buyinza atali mu buyinza. Waliwo gwe nawuliranga nti Bobi Wine anatumatiza atya nti agenda okubeera president omulungi naye nga talinawo kyakoze yadde. Goza ekyo ogenza okukyogera nga takirowoozangako nga n'olwaleero n'ekibiina we kitudde NRM baagikuba just busu. Kyagulanyi yatuuka ku extent yagala okuleeta abaana mu COVID ng'okubajja e China, gavumenti eno n'egaana. Kyagulanyi Ssentamu yeeteekamu obudde bwe n'agenda e Dubai. N'agenda e Dubai ng'agenze kuyimba ku bwereere. Ku bwereere. Naye nga ssente zigenda okuvaamu zigenda ku transportinga abaana abo bali ku deportation. Bakomewo e Uganda. Gavumenti n'ekirinnyamu. Ekyokola yali tasobola kubasaba ssente. So ndowooza ebiseera ebisinga tubeera esinsiya. Kyagulanyi gw'oyagala azimba amalwaliro. Gwe kyogamba gavumenti eno esobola okumukkiriza n'azimba eddwaliro. Eneeswale. Oza gavumenti eno esobola okumukkiriza Bobi Wine n'akola oluguudo. Eno gavumenti eno. Bane muleme kwogeranga abali mu Amerika. Muli mu Uganda. Era bino ebintu mubirabyeko. Eyo gavumenti eyajja nebba ssente z'abantu ku kitebe. Tuyina maama Machete mutabani waafiira mu kkomera. Mutabani waafiira mu kkomera maama Machete. Nina muganda wange mukwano gwange villagement wange Kato Umaru. Maama we yafa. Yalina abaana babiri abalongo omu n'afa. Naye ali mu kkomera yagaana n'okukkiriza omusango. Bannange mmwe si mmwe baddaalingi mwekka. Tuyina Franka Senteza. Tuyina Rita Nabukenya. Tuyina Dani Kyeyune. Tuyina Yasini Kawuma n'abaana abalala bangi. Olwirabeko famire ya Goloba muganda waffe twali tukola emirimu gino nga bajja wano batunenya. Goloba twamufiirwa. Rita Nabukenya ne tumufiirwa. Kitegeera. So mutusaasire abazadde baffe oluusi tuba tetwagala kubatyoboola na kubayisaamu maaso naye mutusaasire temutusindiikiriza. Kitegedde? Temutusindiikiriza. Anyway, nze kibadde kindeese just one. Bannange eyo security abo ba machineries abatambulira mu gundi za black aba batukoze. Agamba atya Rita Watts. Webale kusiima mukwano. Abo abaana abamu egabigana agabeera mu kibuga. Abamu bava mu tiimu ya Fangoni yali eniskid ye information gye twafunye. Naye bannaye tubalabula tuwawuuninga. Network ensumbuwa. Naye nga network tennagenda. Nze ngenda basaba busabi kubeera vigilant kulemezaamu lunaku olw'enkyera tukyaliyo ekawempe. Leero sisobodde genda bannaye mbadde seewulira bulungi. Mukono gunnuma, mugongo eno gunnuma. So seewulira bulungi. Seewulira bulungi. Mmwe mwena abankebeddeko munsindikira obujjanjabi
waliwo obwedda abampeereza ka juice waliwo omukyala yabadde enaga masaba bannange bane weebalidde ddala ne bannange waliwo embeera ensumbuwa mu bwongo buno ntaagayo omukwano ogwa ddala omuntu nga mukwano gwange owa ddala bane munze kantwala omukisa guno okwebaza abantu nina abakyala benjagala okwebaza abakyala abo tebamanyi kye bankoledde mu bulamu bwange sijja bamentioninga mannya naye bambi mwemanyi mwebale kunyambako webabiganye bannange mwebale waliwo embeera wentabukako wano mwana mwebale mwetegedde naye mwebale nnyo bye munkolera nsiima era musaba mukama abawe kye musinga okwagala nze nganze omuntu siina kyenyinza bbawa naye mwebale mwabatukeberako nammwe tusiima abafayine mugayi masaba bannange obeerawo otya masaba kati tukoze tutya kati essaawa zino waliwo benzijja mu kabokisi ne mbasumbuwa kati nakoowa okubasumbuwa I'm here we can be friends agamba atya saara birungi nina ebizibu nina ebintu ebinkutte ng'omuntu bannange mbeera waliwo wensumbuwa nemmalako pulaani nnemererwa nga nze omuntu naye kyonna kyekiri kijja kuggwa naye mutubeeremu ffe emirimu tujja gikola paka ku ssaawa esembayo akati mpulaaninga okugenda mu kyalo kati njagala okwebaza abaana abakontributinga ku kalenda twazifuna naye kati ate mu makati awo netufunamu ebizibuzibu awo sente zinali nfunye eza facilitation nziteeka mu bintu ebirala ndowooza era tezaali nnyingi awo twafunawo incidents tugenze Jinja spendingamu obusente bwotyo ate oba ne bakyalibo bambi kugulawo kati ate nze nina ekizibu mu bakomredi kyemutamanyi nti abantu abasinga bambi ate baba batunuulidde nze bakomredi abasinga baba batunuulidde nze era oluusi mbaamu n'akasente omwo n'olaba nga munnange muno muweeyo naawe muweeyo tusavaivinge okitegeera naye bambi mwe benzija abenina mu simu yange eya WhatsApp mwebale butankuwa benzija nembuuzaako nembaga abanaye embeera eganye nga nange siina naye tukole bwe tuti wakati ekirala bannange nabagamba nina omusango gwange gwenjagala okuleeta obbaleetera ndooza ngenda guleeta mwezi guno kuba abantu benawa ssente zange mbawadde ebbanga bankoleko baganja okunnyamba bannange we munda basiwulirayo omuntu aŋŋamba mbu simanyi ensonga ozikutte bubi kuva mu March omwaka ogwaggwa ne munda bansiraanidde wano eyo si yenze waliwo abantu benawa ssente zange nga nkyali ebulaayi eyo gamanyi bagenda kunnyambako bankolere ku bintu bye nali njagala okulaba nga nsobola okutambula bantu abo